Mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga Alex Uwaiswa Mufumbiro amaze okubeera nga nominatingibwa nga candidate agenda okuvuganya mu kalulu ka 2026 newankubadde ng'ono akyali mabega wa Mitayimbwa kuba n'olunaku olwalero bamuleese mu kkooti wabula ne bamwongerako emisango emirala emipya ate era ne bamuzzayo kwa rimanda eruzira wabula nkuleetedde abamu ku bakandidate ab'ekibiina ekya National Unity Platform abamaze okuba nga banominatingibwa jjukira olunaku olwalero ennaku z'omwezi nga 22 n'ennaku z'omwezi nga 23 olunaku olw'enkya bagenda kuba banominating ba candidates abagenda okuvuganya ku bifo eby'omubaka mu parliament era be bamu ku benkuleetedde ngenze nkukuŋŋaanyiza abamu ku b'ekibiina ekya National Unity Platform ab'ebibiina ebirala of course tebankwatako njagadde nkuleetere ku bamu ku baffe ab'ekibiina kya NUP abamaze okubeera nga banominatingibwa wabula nkugambye ekisinza okuba nga kiwa abamu ku bannankyukakyuka essanyu kwe kulaba nga Alex Uwaiswa Mufumbiro newankubadde ng'akyali mabega wa Mitayimbwa omukulu Lord Mayor addako Honorable Ronald Nsubuga bali mwezo wamu ne ttiimu gy'atambudde nayo basobodde okuba nga bateekayo empapula eza Alex Uwaiswa Mufumbiro era bw'atyo n'abanga asobodde ogenda maaso n'okuba nga ali fully and successfully nominated kitegeeza wandibanga waliwo essuubi Alex Uwaiswa Mufumbiro okuba nga essaawa yonna abasajja bajja kumuta ekyokubiri Alex Uwaiswa Mufumbiro oluvannyuma lw'okuba nti musajja w'amaanyi nnyo ate ng'ali ku kkadi y'ekibiina eky'amaanyi ennyo asuubirwa okuba nti ne waana batateereddwa ono asobola okuba ku baakalulu newankubadde ajja kuba ali mabega wa Mitayimbwa so kyonna kye kinaaba kyonna kye kiri Alex Uwaiswa Mufumbiro newankubadde nti olunaku olwaliro abadde aleeteddwa mu kkooti bamaze okubeera nga bamunominatinga era wetwogerera ge mawulire gengenda okuba nga nkutuusaako wabula nga sinaba okuba nga ngenda eyo njagala okwebaza mwenna abatudduukiridde era abakyagenda maaso n'okuba nga mutudduukirira kuba nkugambye twafunye obuzibu mu byoma byaffe era nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubisolovinga era nga neebaza buli muntu yenna eyasobodde okujja mu inbox n'oba nga otutuukirira ku ngeri ey'okulaba nga tuyambagana nina abampeerezaayo kasente waliwo n'abansuubiza waliwo n'abatannaba kuba nga tebinnatambula bulungi wabula nga nabo mbasuubira nti essaawa yonna okusinziira ku kye baŋŋambye bajja genda maaso n'okuba nga batudduukirira twafuna obuzibu kompyuta zaffe oba zaakaddiwa bukaddi abamanyi ebya tekinologi ndowooza mubimanyi software gwe tukozesa wa amaanyi nnyo okulaba nga tubatuusako amawulire so ebyuma byaffe byagenda ne bifunamu obuzibu ne tuba nga tetukyasobola kugenda mu maaso nakuba nga tubaweereza obulungi ennyo nga bwe kirina okuba nga kiba vidiyo zibadde zeekwatakwata newankubadde nti nakati tebinnatereera naye oba oli awo tulina essuubi nti tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubirwanako neebaza nnyo sisita wange amanyiddwa nga Alowo Kathe atuyambye nnyo era atudduukiridde nnyo kakati ngenda kuba nga nteekawo ennamba ngenda gisaawo wansi mu description ya video eno mu bigambo awo egenda kubeerawo wansi awo ng'eyitawo ennamba eyo ze tukozese ennamba ziri 2 oba gwe atajja kusobola kugenda wansi mu description ya video eno nja kukusaba ennamba zeezo ennamba eri 0756087508 ze nnamba zenkozesa era bw'oziteeka mu ssimu yo zonna ziri ku WhatsApp zireeta amannya ago g'olaba wansi Sebambulidde Patrick so anaaba yeetaze yenna okutudduukirira okutuyambako tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okubaweereza obulungi ennyo ze nnamba k'oyinza okuba ng'oyita nina mami wange eyatuweerezaayoko ku buyambi wabula n'atutegeeza nti tetumumentioninga era sijja kukikola wabula njagala omutegeeza nti twasiimye nnyo era bwe yatutadde ettaffaali ddene nnyo tugenda maaso n'okuba nga tugatta nina n'omuntu omulala eyampeerezaayo obuyambi wabula saategedde linnya saategedde muntu ki nja kukusaba bw'obanga yeggwe ennamba eraga nti yabadde oba ssente zabadde ziraga nti ziva mitala w'amayanja ndooza mu bitundu ebya UK nja kukusaba yenna eyataddeko obuyambi obwo sijja kwogera bwabadde bwa mmeka naye nja kukusaba oggyeko mu inbox at least tumanye omuntu gwe twebaza asobodde okuba nga atuyambako na buli muntu yenna mbeebaza nnyo okulaba nga mutudduukirira kompyuta zaffe zaafunamu obuzibu era tuli mu kugenda mu maaso nakuba nga tubitereeza ensonga tujja kuba nga tugitereeza tubeere nga tugenda mu maaso n'okutuusaako amawulire ag'enkyukakyuka nga bwe galina okuba nga gakutuusibwako ku mukutu ogwammwe ogwa Red Zone TV kakati nga bwe nkugambye nti Alex Uwaiswa Mufumbiro ali mabega wa Mitayimbwa wabula ekyewuunyisa bamaze okubeera nga bamunominatinga bali mwezo Lord Mayor addako wamu n'akabinja k'abamu ku ba delegates babadde bakutte empapula ne bazitwalayo eri akakiiko k'ebyokulonda era kati njagala okutegeeza nti Alex Uwaiswa Mufumbiro is successfully and duly nominated as a candidate mu kalulu ke tugenda mwaka 2026
Yes, bwatyo bwa nominatingiddwa Alex Waiswa Mufumbiro ate nga Lord Mayor addako bali mwezo awerekeddwako mukyala wa Waiswa Mufumbiro wamu ne tiimu nga bwebadde okulaba nga bamunominatinga naye si ye yekka. Ndabyeko David Lewis Rubongoya ono secretary general w'ekibiina kya NUP naye officially amaze okubeera nga anominatingibwa ng'agenda okuvuganya ku bwa MP Kampala Central. Wano no wabaddewo embeera ey'okwagala okumulemesa okunominatinga wabula finally yamaze n'aba nga anominatinga. Ababaka bangi nnyo era bonna ngenda kubanga mbakuwa nkugambye nkukuŋŋaanyiriza ba kibiina kya NUP bokka. Honorable Goreti Namugga ow'amawogola mu bitundu bya Sembabule ku kadi ekibiina kya NUP amaze okubeera nga anominatingwa. Ngenda kulaga ku video nga bwe nkunnyonnyola. Yes, oyo Honorable Goreti Namugga era nga y'omu ku abo abasuubirwa okuteekerawo ddala embeera abasuubirwa okubeera nga bajja na kuwangula akalulu era ng'ono naye omugatta ku Alex Waiswa Mufumbiro. So mu bitundu by'emawogolo eyo Goreti Namugga officially amaze okubeera nga anominatingibwa era nga bw'ogenda okulaba n'abalala kuba ngenda kukulagako abo naye nga si bonna. Joel Ssenyonyi leader of opposition omubaka aliko ate era nga yaddako owa Nakawa West amaze okubeera nga nominating wabula abaserikale bagezezaako okwagala okuteekawo embeera wabula Ssenyonyi abadde ayina eggaali etali ya bulijjo. Finally amaze okubanga naye bamunominatinga. Yes, ye embeera ebadde mu bitundu by'e Nakawa nga Joel Ssenyonyi leader of opposition bano no be bagenda okufaafaagana oba be bagenda okuwangula Nakawa division. Waiswa Mufumbiro Nakawa East era nkugambye amaze okubanga officially anominatingiddwa agenda kusikira Ronald Nsobuga bali mwezo eyali omubaka akiikirira Nakawa East kakati omumyuka w'omwogezi amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro yagenda okubeera sayidi eyo. Kakati ate mukama we omwogezi jukira Joel Ssenyonyi ye mwogezi w'ekibiina NUP spokesperson. Kakati ate Waiswa Mufumbiro ye mumyuka we katukuba akafaananyi nga Waiswa Mufumbiro ali Nakawa East, Joel Ssenyonyi ali Nakawa West. Onaawulira ye parliament gye tugendamu eya 2026 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga omulonde. Bwe tuvuddeko eyo ne tugendako side z'e Kawempe South nga si mulala Chairman Nyanzi Mutu wa watu jukira ono njagala okutegeeza nti naye yamaze dde okubeera nga nominatinga era naye akuliyetinzeewo kembeera nga bwe badde sayidi eyo.
embeera bwetyo bwesiibye mu bitundu bya Kawempe South. Jukira Kawempe South we wali n'ekitebe kya National Unity Platform. Eyo kitebe kisangibwa mu constituency eyo, kati oyo aba agenda kusikira omusajja w'omubiri, omusajja wa Waaka eyabayirawo omubiri amanyiddwa nga Kazibwe Bashir Mbaziira. Oyo alabika tagenda nakudda yadde independent, ayinza okuba nga ye yamatira n'ekyo kye yasobola okusaavingako, era wenjogerera tagenda kusobola kubeera nga dda. So chairman Nyanzi Mutuwa Watu amaze okuba nga nominatingibwa, agenda kufaafaagana n'oli eyamibwa kaadi oba oliawo ng'asazeewo okujja independent. Bw'anaaba tazze aba NRM balinawo candidate, naye nga bwe nakugambye nti ebyo ebibiina ebirala tebinkwatako, n'owa independent aba takyaliwa NUP naye aba tankwatako. Kakati nkuleetera ne tugenda side za Kira municipality. Mwalabyeko ku makya Katambi nga Ibrahim Ssemuju Nganda agezaako okulaba nga atetenkanya okukola kyasobola okuba nga akola, oluvannyuma lwa George Musisi okumuteekako embeera, oluvannyuma lwa pressure emuteekeddwako ekibiina kya National Unity Platform nga kireese George Musisi. Ssemuju Nganda yalabiddwako ku ttukutuku ng'agenda maaso n'okuba nga ayita mu bantu ba Kira municipality. Kakati olunaku olwaleero George Musisi amaze okuba nga nominatingibwa. District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Carbon 770 declare Musisi George duly nominated as a candidate to contest for election as a member of Parliament for Kira Municipality in Wakiso District. People power! Power! People power! What we're offering is effective representation. Kira has issues that many people have not seen surface on the national scene. So what we're offering is effective and total representation, not rhetoric, not anecdotes, but total and effective representation for issues of Kira. Yes. That is the only thing you have for Kira? For the only, Well, if you run under party manifesto, a person packages their issues tailored on the manifesto problems, manifesto issues. What we are seeing now is that you pluck out what is important for Kira, which aligns with the NUP manifesto. Yes. Yes, oyo ye George Musisi omu ku bannamateeka ab'amaanyi mu kibiina kya National Unity Platform, era nga y'omu ku list gy'omanyi ey'abannamateeka abagenda maaso n'okubaka emisango gye bawozaawooza egy'aba foot soldiers, egy'abakulembeze mu kibiina kya NUP n'egy'abamu ku bannayuganda abali mu mbeera etasobola kuba nga bafuna balooya. Kakati wuliriza, tugenzeeko mu bitundu eby'embalala. Waliyo munnakibiina kya National Unity Platform omukyalo ono amanyiddwa nga Irene Kajumba. Ono akwatidde NUP ekibiina akwatidde NUP card mu kalulu ka 2026 ng'omubaka omukyala agenda okukiikirira Mbalala City. Ono naye amaze okuba nga nominatingibwa mu bitundu by'embalala. Aliko byayogedde byenjagala owulire nga bwe nkwongerayo. First of all, the major cause of domestic violence, not only in Mbarara, but nationally, is majorly poverty. So we are going to tackle the issue of poverty. And how are we going to tackle it? We shall make sure that women benefit from government programs. When I say government programs, don't think they are NRM only. No, government is not NRM. Though NRM is the one in government. So we shall make sure that those programs benefit the target population. And secondly, we have to sensitize our people about domestic violence, the causes, and how to avoid it. Together with my colleagues, female lawyers, I have a group of female lawyers. We started an organization, a CBO. It is called Amkore Women Community Initiatives. And one of the objectives is to fight domestic violence. So we are going to equip our women, and not only women, by the way, even men and the community, on how to handle or respond to domestic violence issues. Yes, kakati oyo ye mukyala Irene Kajumba ono yakwatidde ekibiina kya NUP mu bitundu by'embalala, era naye bw'atyo
olumaze okunominatingibwa n'abaako byayogedde nga bw'obiwulidde. Nkugambye mbadde nkufeffettera eno gye bayita Red Zone TV, njagala kubanga nkutuusaako byonna ebibiina ebirala tebitukwatako. Tukolera kibiina kya National Unity Platform era amawulire genkuwa gakwata oba geekuusa ku kibiina ekya NUP, ebirala si byange era si bivunaanyizibwako. Tugenzeeko Lubaga. Jjukira waliyo Lubaga North ne Lubaga South. Kakati n'ekiri Lubaga North, Lubaga South, ewali omukyala Nasolo Egwenya gwe bawa kaadi. Then Alozias Mukasa gwe baagimma, oyo ye yasazeewo okujja independent era yamaze dde okwewandiisa, naye nga bwe nkugambye nti n'aba independent baba tebakyali ba kibiina kya NUP, so nabo tebankwatako. Oyo Alozias Mukasa kati takyali wa kibiina kyaffe, sijja kumukuwa. Omukyala Nasolo Egwenya amaze okubeera ng'awandiisibwa, oyo naye njagala kubanga nkirekaawo. Wabula tugenza ate mu constituency egiriraanye eno Lubaga South, kakati ate eno Lubaga North. Mu Lubaga North omukulu amanyiddwa nga Abubeka Kawalya, omu ku basajja abataavuganyizibwa ku kaadi ya kibiina kya NUP. Abubeka Kawalya kinajjukirwa tewaavayo competitor yajja kulamuza kaadi eyo. Simanyi oba Abubeka Kawalya yali akoze nnyo, oba oli awo baamutya buti, oba oli awo nga beesobola okwesimbawo tebaaliyo. Abubeka Kawalya yayitawo bulambalamba, naye bamaze okuba nga bamunominatinga. Duly nominated as a member of parliament at Lubaga North. I'm going to request for my people of Lubaga North to vote me for the second time because I am the current serving member of parliament. I want to thank the Almighty God that at least this is done because a lot has been happening, a lot has been said by the security agencies. So we've been intimidated as the National Unity Platform. Let me thank my party for entrusting me again for the second time to be the candidate of my constituency. For the people of Lubaga North, we are in continuation. A lot has been done because, of course, as a member of parliament, I'm expected to look at the constitutional mandate of my duty when it comes to policy formulation, making laws, oversight, budgeting, and others. We've also done community projects to serve our people, most especially the youth, the women, the vendors, the border cyclists in my constituency, and a lot is to happen. So I again request you to interest me for the second time. I'll still serve with obedience, with loyalty, most especially when it comes to my budget, because we all know what has transpired in this in the term that we are trying to accomplish. But when it comes to loyalty, first I have to serve it to my party as the National Unity Platform, because we know what is happening. Government has tried their level best to make sure that they destroy our party. But as some of us who truly understand what Ugandans are going through, we have the hope in our party, and again, I want to show what our leader is supposed to do. I promised my people in 2021, and whatever I promised them, at least I have tried my level best, at least 90% of what I promised. And again, as I've told you, that we are in continuity, expect more from me. Thank you. Yes, kakati oyo ye Honorable Abubeka Kawalya naye bamaze okubanga bamunominatinga oyo side ze Lubaga North, Lubaga eyo Mamboka bamaze okubanga bamunominatinga officially. Kakati yagenda okwatira ekibiina kya NUP card mu kalulu ke tugendamu. Tugenzeke Nansa na municipality ne tusanga Zambali Blasio Mukasa nga naye bamaze okubanga bamunominatinga. Wabula ono Zambali kyewunyisiza, mumanyi omusajja abadde yeyita Engineer Kaweesa simanya commander oyo abadde awanda omuliro era ng'ategeeza nti agenda kwesimbawo nga independent. Mulabyeko ng'aline Zambali Blasio Mukasa, sitegedde oba abadde amuwerekedde oba naye abadde azze kwewandiisa, naye nga kirabisenga alabika yakitadde n'agondera ekibiina n'ajja emabega wa Zambali. Being the returning officer for Executive District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177 declare Zambali Blasio Mukasa duly nominated as candidate to
to contest for election as Member of Parliament for Nansana Municipality and Waliso District. People power! Power! People power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Kunga Zambari Kunga! Kunga Chagulanyi Kunga! Kunga Asada Kunga! Ra! For this wonderful day, I have been nominated as the NUP flag bearer for Nansana Municipality. My nomination is a declaration that our struggle is valid and our hope is alive. We are the generation that says enough is enough. Enough is enough for corruption. Enough is enough when it comes to impunity. And we need to make sure that we have a new Uganda. I have been nominated not as a candidate, but as a commander for the People's Revolution. And yes, kakati oyo Zambali Horacio Mukasa agenda kukiikirira Nansana Municipality ku kadi ekibiina kya NUP bamaze okubeera nga bamunominatinga nga bwolabye. Kakati ne tugenda ke Masaka wano nno we wali Kalumanywera ogenda kutya. Ndabyeko Mathias Mpuuga naye nga bamunominatinga naye nga bwe nakugambye ebyo si bye byatulese ffe tuli ku mawulire ga kibiina ekya National Unity Platform. Kakati labayo Lubowa Ssebina gy'aviira eyaweebwa kadi ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka mu Parliament akiikirira Nyendo Mukungwe ekifo ekibaddemu kuba tagenda kudda Mathias Mpuuga newankubadde yeewandiisizza naye nze nja kugamba ekifo ekibaddemu Mathias Mpuuga Lubowa Ssebina gy'aviira ku kadi ekibiina kya NUP agenda kuwangula era yamaze dda okubeera nga nominatingibwa bwe biti bwe bibadde alinako ne byayogedde nga bwe njagala owulire. Building over time. I've been serving at Makerere University as a deputy University Bursar in charge of finance, and you know that accountability is a very, very big problem as far as public servants are concerned. I've been through these 20 years, I don't have a single dot about accountability and misuse of public funds. So I have built that track record, and I'm going to fight to see that everywhere, everyone who touches public funds remains or becomes accountable for the public funds and those offices that are entrusted with these public servants. I'll make sure, and that's one of our roles as MPs, following up government activities and making sure that public servants or all those people entrusted with offices that touch public funds are truthful, accountable, and able to give the right or the required service out of these funds that have been allocated to those offices. So I'll make sure that we remain accountable, and those that are not are held accountable. Bamuyita Lubowa Ssebina gy'aviira oyo yagenda okufaafaagana ne Mathias Mpuuga wamu n'abalala abanavaayo ku kaadi z'ebibiina ebirala naye ng'oyo ekibiina kya NUP gwe kyawandako eddusu abeere nga abakiikirira mu kye tuyita Nyendo Mukungwe mu bitundu eby'e Masaka. Ate era bwe tuba tukyali mu Masaka district waliyo omukyala amanyiddwa nga Rose Nalubowa ono nno nga yakwatidde ekibiina kya NUP mu district y'e Masaka ng'omubaka omukyala akiikirira Masaka district woman representative omukyala mwita Rose Nalubowa naye bamaze okubanga bamunominatinga mu kibuga Masaka era aliko byayogedde ngera nabyo bwe njagala obeere ng'ogenda maaso n'okubiwulira nakugambye buli mubaka wa NUP anominatingiddwa ngezezzaako batrackinga mbeere nga bonna mbakuleetera wabula bensobodde okufunako bengenda okukuwa abana abasiba tebasobose oba oliawo tujja kutandikira olunaku olw'enkya nga bwe nakugambye tukyagenda maaso n'okulwanagana n'ebyuma oba oliawo tugenda tusenvula okulaba ng'ebintu bitereerera ddala kakati eby'e Masaka bwe biti bwe biri ono gwe bayita Rose Nalubowa. Masaka people should expect a representative, a people's representative. I'm going to advocate for the well-being of the people of Masaka City. As you can see, Masaka City is a fast developing city. Kabakazi City, it deserves the best status as possible.
I'm going to lobby, because as a member of parliament, what I have to do in parliament is to lobby for more funding, first of all. The funds of Masaka City are not enough. You can see how you've been hearing the mayor. She has a lot to do for Masaka City, but the funding is minimal. And it's minimal because this government is not mindful of the welfare of the people. The way it chooses selectively to put money where it gains most, and that is votes buying. The government of Uganda is not putting money where it's needed most. It's doing it deliberately, because every end of election period, the planning of the country is towards how best can we go to the next election. That's when you hear of programs like PDM, whatever, Emyoga, not basically to develop the Ugandans, but how can we go back to those people when we have planted some money into them, and those who have got that money become our campaigners. So we are going to go to parliament and make sure that we fill those gaps. We lobby, we pass policies that can make sure that the funds, the taxpayers' money is put to where it's supposed to be put, or to where it's supposed to be put most best. Yes, oyo gwe bayita Rose Nalubawa akwatidde ekibiina kya NUP Masaka District Woman Representative amaze okubeera nga nominatingibwa, era naye bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga akakasa. Kakati kankuwe ku mukyala we Wakiso ono nno eyakwata kaadi eyali evuganyizibwako Foto Soja amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba, bambi n'atagifuna ate n'akkiriza era n'ategeeza agenda kuyimirira emabega wa Betty Ethel Naluyima. Ono nno nga yaweebwa kaadi ate era nga ye incumbent yabaddeyo era nga yakyasavinga, ne wetwogerera yeyaddiziddwa kaadi era nga tukakasa nti era yajja okuwangula nga bwe nakugambye nti kizibu nnyo ayina kaadi ekibiina kya NUP okuba nga tagenda kuddayo. Aliko byayogedde oluvannyuma lw'okumunominatinga ku district ye Wakiso, addemu okubeera nga avuganya mu kalulu ke tugendamu, naye byayogedde kambikuwe ate nzije nkuwe n'abalala. Appreciate all the people of Wakiso who have stood with me for 4.5 years. I want to thank you that you accepted me to be your voice of Wakiso. You've seen me advocating for what belongs to Wakiso district. I've stood on the floor of parliament to talk about matters like the congestion. You've seen roads being constructed as far as Greater Kampala is concerned, but we still have to claim what is worth of us. Wakiso district is the second district that puts money in the coffers of this country. We want our share. I am asking each and every person of Wakiso to stand again with me so that I can continue advocating for what is worth of us. You can see if we talk about PDM money, how can you give us at 3.5 million, you give us the same shares that where other people are at 60,000 or plus? But we want to go again back to parliament and claim what is worth of Wakiso. It's the reason why I'm asking each and every person of Wakiso to come and stand with me so that I go back and reclaim our share. The national cake. We should not forget that in Wakiso, part of the things that are disturbing us are land grabbing, but we should also understand we have some big shots in government who have decided to grab land of Ugandans intentionally. Now we realize even a place like a forest like Gunda Forest. We have reported it at parliament, I've presented it over, I have enough right up. They have not only stopped at Gunda, they want also to take to forest. We are saying Ugandans, come and we stand firm. Wakiso people continue sending Naluyima, the voice of Wakiso, so that I can still advocate for what is worthy of the district. Kunga Naluyima kunga. Kunga. Yes, oyo mukyala Betty Ethel Naluyima honorable era nga ifulaga beera w'ekibiina kya NUP mu district ye Wakiso, omubaka omukyala akiikira Wakiso district. Kakati kuliko n'abalala bangi nnyo abamaze okubanga banominatingibwa, naye nga bwe nkugambye nkufuniddeko abatonotono olunaku olw'enkya bwe tunaba tumaze okutereeza ebyuma byaffe n'ebirala nja kugenda maaso n'okubanga mbikuwa. Honorable Shamim Malende, Kampala District Woman MP amaze okubanga anominatingibwa era nga naye wali ku kitebe wati n'okubanga anominatingibwa officially era finally amaze okubanga ateekebwa ku ballot paper, agenda kubanga afaafagana n'abo abaana abavuddeyo okulaba nga bagenda maaso. David Lewis Lubongo yankugambye ono wabaddewo embeera y'okwagala okumulemesa ye ne Zahara Luyirika okulaba nga tebanominatingibwa era nga tebateekebwa ku ballot paper olw'ensonga ze baawadde era ensonga ziggweredde mu kooti, wabula finally bamaze okubanga babanominatinga.
David Lewis Rubongoya ye secretary general w'ekibiina kya NUP agenda kubanga avuganya ku kifo eky'omubaka akiikirira Kampala municipality akiikirira Kampala Central mu parliament bamaze okubanga bamunominatinga. Honorable Zake Francis Butebi Mityana municipality amaze okubeera nga nominatingibwa era naye ku district ya Mityana we bamunominatingidde so kakati we twogerera nga Zake Francis Butebi agenda kubanga afaagana n'abamu ku abo aba NRM abanaaba baleeteddwa nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera nga ate obimanya gwa mpuliriza atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification abeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ngenda kuddamu neebaze abantu abali mugenda maaso n'okubanga mutudduukirira bannange buli kimu tukyaniriza ate twagala omuntu nga oyamba okusinzira ku kyomanyi kye tukola. Neebaza abantu abazze nyinza obutasobola bamenya mannya abamu tebaagala kubamenya mannya abalala nyinza obutabajjukira. Tugezaako okulaba nga tufuna kompyuta esobola okuwa eggulire nga bwe tubadde nga tuliwo emabegako twafunyemu obuzibu ennaku zino nga ababadde batugoberera nkakasa mu bitegeera era mwawulidde amaloboozi nga gaafudde microphones zaafudde zi computer zaafudde naye nga tugezaako okulaba nga tukuwa update so kakati namba zeezo ngenda kuziteeka ne wansi wano mu description ya video eno oba oli awo omuntu yenna yandyagadde okutudduukirira. Tuyina muganda waffe atunda kompyuta essaawa yonna tugenda kubanga tugikima naye ku kibanja mpola. Waliwo abatuddukiddeko dda already abatuwaddeko kasente tuli mugenda maaso n'okubanga tukuŋŋaanya neebaza nnyo nnyini ddala mwannyinaze Alowo Kathy yatuyambye nnyo ne tugenda maaso n'okubanga tuwongerezaako obukyabulawo butono nnyo obubulayo bwe tugenda maaso n'okubanga tukuŋŋaanya tulabe nga tusigala ku mpewo nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire. Kakati nga bulijjo wano wenjagala okubanga nkuleka tuwuliziganye ate mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.